Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira. Osibyeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo nina Ibrahim Semujunganda, Richard Baguma alabika tobyabuuse tebiraganye. Semujubuuza abantu. Awuliza Radio Simba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Semujju njagala kutandikira butereevu mu palamenti. Ababaka ba palamenti bali ku poliisi wali ewaffe ekira we baba baterese jo baavudde ku CID ne babakwata. President mu State of the Nation Address yabalaalika naga nti mmwe ababaka ba parliament ne ba officials okuva Ministry ya Finance nabategedde kakati evidence njiyina eteriimu kubuusabuusa nti mubadde mukwata ba CEOs b'ebitongole n'abantu ba Ministry ya Finance ne mufuna bwe musolooza ssente ne mukwata mu budget. Ebintu bibiri yinza okubeera nga president alwanira, twakyogerako naawe wane ebbanga liwezeeko kuba president luli yagamba nti mmwe power zammwe kutunula mu budget nemugamba nti kino nedda advisory powers ne mugizaayo eriye oba mukulya enguzi mulimu kakati abataddemu amannyo. Era bwe yali ayogera n'ababaka naga nti I'm going to bring out a sword of blood but I may give amnesty. Ababaka ne baga no amnesty. N'ababuuza you want to see fire? Naga nti blood. Kati yasumuludde. Museveni yawandiika ebbaluwa yali nkambwe nnyo nga baminisita be babbye amabaati. Naawa emiteeko egimu n'agamba actually yatuuka no ku kigambo sikyagiko yakozesa treason naye nga kye yali agamba kyali kitegeeza ndoza treason. N'agamba oyakugamba subversion. N'agamba agenda kukola ebintu oba byali bibiri oba bisatu. Ekisooka abantu bagenda kuvunaanibwa naddala abakozesa amabaati ku bintu for personal interest. N'agamba abagateeka ku public use oba makereziya oba makanisa oba mizikiti abo agenda kutekinga political action. Bwe yakwatayo mwannyinaffe Nanduto ow'amawulire n'akwatayo ne mukyala Kitutu omu yali minisita wa Karamojo omulala nga mumyuka we n'akwatayo ne Lugoloobi. Biri byeyogera ne bivaawo. Balina abagoba ku bwa minister political responsibility. Anti byegoba bebeera babiri. Tiyeddamu goba balala. Naye amabaati ago gaatwalibwa Nabbanja. In fact yasinga okutwala amangi kuba gali mu office nga prime minister, speaker, vice president, minister wa finance, ba minister bala bayitirivu nga 40. Bwe yakwatako abasatu public yali mutadde ku pressure neweweeramu n'alinda n'abala Nabbanja yogolaba yali amanyi bamutwala n'akubala ennene waabwe yona n'akuŋŋaanya n'asaba ne TV zimuteekeko live nga poliisi emuyise naye Museveni yaddamu action ye n'ekomaawo. Ne bino ebyogamba nti waliwo abaka ba palamenti abeekobaana ne mu kiseera nga tuyisa budget ne beekobaana n'abakungu mu bitongole bya gavumenti tuwongereremu ssente tujja kugabana. Sisuubira ni Museveni ajja kusukkakaawo kubanga bano be bayise olwaleero ekisooka si ze committees ezikyusakyusa mu budget. Bano bali omuntu omu babiri basatu. Si ye budget si ye parliament eyawamu eyisa budget. Bw'oba ogenda gamba nti waliwo abakyusakyusa mu budget oba komiti ya budget oyo olina kutandikira kubajukulira chairman
n'abaala bangi mukwano gwange Isiagi n'abaala bangi nze ntula ku komiti eyo mwenna bandibadde babasika talina kusika watu abasenga mulalu naye kubanga ffe buli mulundi lwe bawandiika ripooti mwe bateekera ebyo tuwandiikayo eyaffe ey'enjawulo tetukkiriziganya nkona ripooti yaabwe naye abasayininga ku ripooti eyo yonna nga bagenda kuyisa sente ezo potentially oba olina either bonna baba bakuyita kubanga namujju abadde ku budget committee omwaka oguwedde oba ne guli kati kweno taliiko Mutembule ajja ku budget committee nga chairperson wa vice chairperson wa committee ya legal Kamba abadde ndenzoba ne committee omwaka oguwedde wakati nakwali siri sure Stranza ganti bano basatu naye pressure nga gye yasanga ey'amabaati naddala parliament ekiseera kino eri mu kiseera kya kayugumu alina okukwatayo ko kwalagira ye ng'omuntu nti alinako kyakoze kubanga kubbira n'osuulayo ebitereke eryato ne ristabilizinga so nze Sibyan Museveni kyali ayogera yali akitegeeza nti kakati amaliridde bw'aba amaliridde bantu komiti eya budget eyo ne parliament eyawamu abantu aba bateekwa okukwatibwa baba bavunaana ekyo gamba nti mutwongerere mu ssente tugabane ekyo mbadde sikiwulirangako mu parliament nesiga nti tekisoboka obuzibu bwaffe naddala ffe nga opposition bubadde nti abaka ba parliament naddala batuwa ku budget committee basonsekamu project eziri mu constituency zaabwe amasomero amalwaliro olumu n'amakubo naye ndowooza ekyo kikalubirira okukivunaana omuntu kuba ssente abataziridde naye nga badde bakikola mu bukyamu ekyo bakibavunaana omwaka gulisi guno ne bagamba nti mwenna bwe mwatuula nga buli omu aga nti naye lino eddwaliro mu constituency yange erino ate bannammwe ababaka nga be bagamba nti kakati bano abaagenda mu budget committee bafuuka selfish buli omu ayeeteerayo akanaamuwanguza twakirwanirira nnyo twakirwanako ne nekitulemerera ababaka abasinga bwabeera ku budget committee ekiba kimuleese era ebeerako olutawo lw'amaanyi abako kwagala ogigendako naye nga ekibatwalako si kuyomba na nsaasaanya ya gavumenti nga ffe tutera okukola ye kiba kimuleeseko kibeera kintu eki munsonsekeremu akalwaliro kaffe munsonsekeremu essomero munsonsekeremu kilomita 5 kyekirwanya ennyo abaka abasinga obungi okujja ku budget committee naye ne woosomene ey'olwaleero ojja kusangamu era project z'olaba nga zibadde influenced n'ababaka abamu zigende mu bitundu byabwe bakiikirira ndowooza ezo zifuuka nzibu okuzivunaanako omuntu kubanga aba tafunye aba taliddeeko nguzi oba taliddeeko ssente zigenda gyali naye aba taakitinze nga mukulembeze kubanga aba agenze muli kwesaavinga ye nga muntu ekyo madde nsinga okuwulira ennyo mu budget committee yanga n'ababaka abalala abatali ku budget committee abamu bayomba abalala nga bajja naye kuba mu mateeka ga parliament buli mubaka wa parliament akkirizibwa okutuula ku kakiiko konna k'aba ayagadde bwe mutuuka mu kuba akalulu bamemba baako bokka bakuba akalulu naye buli memba wa parliament za next official wa buli committee so kino eky'abantu be batutte sikisuubira nti kijja kusingako awo nti era ekigendererwa kyayo Museveni tasobola kulwanyisa nguzi tuta lwaki ye nyini abaka parliament ajja n'abagulirira okukyusa constitution ya Uganda mu 2005 abaka basimba line wene babawa ssente ku Musa Court okukyusa parliament ya Uganda naye n'abaakuba enduulu tebaatukubira nduulu kubanga baali baanika nyenguzi baakuba nduulu kubanga bo baabamma naye be baatuyamba okutegeera tetwalitegedde seyo nali nkyali mawulire sekikubo yakuba enduulu ng'ezize bazimulire kati eggwanga kyekyatuyamba ne ku mulindi guno bayireyo nga batandise okugaba nga bawa abaka wa 317 abayisa abakyusa omubaka nze yayambuulira yagenda oku ofisi yabeeranga ya Kasule Lumumba ne bamubalira ne bateeka ku mmeeza nankabiro yali anywa caayi agenda okuzza amaaso engulu ng'omubaka ataawagidde kiteeso bamaze omubalira n'alyoka amugoba vao kati oyo avaayo n'obusungu at least nze ng'omuntu yeyambuulira bwe basooka Museveni asooka okuwa abaka ssente bakyuse age limit yazibaweeranga koolaawo nga na bodyguard w'omukyala yazigaba so Museveni
personally ayetaba mu kugulira abaka ba parliament n'abawenguzi ne bakyusa constitution ya Uganda nze omusango gw'endowooza gwe gusinga obunene tayinza kuvaayo n'agamba nti kati amalidde ali mu kulwanyisa obako wootandikira kati asimbudde ku mabaati ku yali atandikira ago n'agayitako kati ne kino kyova olaba nze bye nawuliddeko bye baŋŋambye nti ababaka bano Museveni ayagala nga bwe babakutte eggulo ne basulayo agenda okujja enkyekkoolo ku budget nga akakasa nti byayogera bisibwa mu nkola era newanga nti programu z'obbata zonna it is after the budget naye kati wano alina okulaga kyeyabagambye nti mwagala musaayi nti kambalageko nga nawe ekibuuzo ky'omubuuza nti atandise Museveni tasobola kulwanyisa buli bwanguzi kubanga bwatyo bwawangaalira mu bukulembeze era bwe yali mu kwogera kwe nakulaba ku TV yagamba nti obuli bw'enguzi kati yabwawulamu ebiteeko bisatu n'agamba nti mulimu ababulya mu ngeri ey'obutali bugenderevu ne mbaamu abeetaba mu buli bw'enguzi mu ngeri y'ekkobaane n'agamba abo agenda balwanyisa n'abalala abagulirirwa abantu b'amawanga ag'ebweru ne bawandiika bubi ku Uganda oba ne bateeka Uganda mu kifaananyi ekibi ne yeewererako ba mirundi egi abateeka Uganda mu kifaananyi ekibi n'abali mu kkobaane kaakati era n'agamba nti alina obujulizi abaka ba palamenti babayisa budget beekobaana n'abali mu minisitule y'ebyensimbi ne bayongereramu ebitongole ebimu ssente ne bazigabana kati wano abo batandiseeko naye beyewerera balwa mirundi ebiri naye ekyali ekikulu simanyi oba obadde ku palamenti n'ababaka abawerako ekisooka abawerako abeesuubira okubeera nga nabo babanoonya n'okujja tebazze eriyo ne oli kati bw'omukubira essimu essaawa eno aganfudde kati eriyo ne bannaabwe abasanyufu okufa obufi kuba eriyo ababaka mikono babagambeko kakati nti ate beekweka ki eri abadde awabaiti ng'agamba beekweka ki bajje oba babakwate babaanike babateeke wali ekyo nakyo kiggwe ababaka basanyufu kyendowooza kubanga ebintu byokola ng'oli mu palamenti ne banno ebiseera ebisinga ebigambo era bitambula ne bamanya nti oyo ayira yakoze kino batebereza okuba nga yakoze kino bwe baba bakolaganira wamu nga waliyo ababaka abateeka ssente mu bajeti abayambako seneti kuba teri mubaka kinoomu babiri basatu basobola ziteekamu naye abayambako ziteekebwemu bwe baba gye bali nga bagenda ne bafunayo kyojja mu miro nga bamaze baba beemanyi bayo oluminizi baba bateeka kutandika kwekweka naye manya ntuyinayo abaka ba palamenti be batugamba abaali asente za cooperative billion 167 remember that group era Museveni yali atiisiza nti Christmas bagenda kugimala luzira naye Christmas ebeerawo mu gwa 12 katuli mu gwa 6 abo talinaako gwe yakwatako n'omu naye nga ne komiti ya palamenti yo nyini nga komiti yabanoonyerezaako neereeta reporting nga nti sente zaaliiribwa neereeta ne zi cooperatives ezo ne law firm ze baakozesanga kubanga kwolwo kyali nti bano bagenda ne bafuna cooperative gyeri ne bagigamba nti tukufunidde ba lawyer Ssemujuwandi Kibazo company advocate be bajja okujja mu palamenti bakusabire sente zo kaakati bwe bajja okusabira sente zo era Ministry ya Finance yazisasula nga eyitiddemu abo mu law firm ezo bwe mala okuyitira mu law firm eyo sente zisinga obungi awo wezasigalanga wakati wa law firm eyo ne abaka ba palamenti nakikati abo naasuubiza ngenda kubakwata abo tunatukira Christmas nga bali luzira okumaliriza kwagenza okugwa nga talinayo n'omu gwe bakutte n'okutuuka olwaleero kaakati naawe kimmanyi abaka abaali mu ebyo nabo bali mu mbeera ya yoleki bali mu mbeera ya kutya bagaa nti naffe bajja tomanya oyinza okusanga nga ebyobufuzi Museveni tali mu kulwanyisa nguzi ali mu byabufuzi bya kulwanyisa nguzi kubanga kati amanyi bulungi nti eggwanga kambwe eri abantu abateeberezebwa okulya sente z'omunsolo kati nga yalina okubaako kyakolako tayinza gani talina kyajja kukola alina okubaako kyakolako
ati okubaako kyakola kitegeeza okwata 2-3 n'obatwala bwe biwummulamu ate abantu ne balinda kirala. Naye ng'ababaka bo basanyufu abatali bano be baakutte baga nti era kale kasimbule Baguma akugambye nti abatafuna mu nguze eno be batukubira enduulu be batugamba nti n'oyo okusooka tandikira ku kya budget. Abaka naddala abava mu bitundu eby'ebyalo buli omu bw'aba ayingira parliament tayogera ku migaso gy'agenda kukolera abantu. Kuba parliament asuubiza byatatekwa kukola ng'omubaka wa parliament. Kati bw'abeera muliraanwawo ne batunula ng'ewuwe y'ekkubo balikoze ne batunula nga waliyo essomero lye bataddemu bw'oba gwe muliraanwa akuteeka ku pressure. Era gw'oba ekifaananyi ky'ogenda okutambuliramu kyekyomuntu kinabagamba nti muntwale mu parliament ngenda kunyeenya ngenda kukola ki. Kati toyinza kubanga oli muliraanwawe n'aleeta omwaka guno essomero oguddako n'aleeta akalwaliro oguddako n'aleeta ekkubo n'otayagala bamukwate kuba gwenyini abaakuleetedde obuzibu abaakuleetedde nti ye mu parliament bwagenze ababaka parliament batyakozesa kigambo kusaka yasaseeyo gwe kyotasobola. In fact abakulinaanye bwe baba bamuvuganya kyekifaananyi kye bagenda okubanga basiiga mu bantu abali mu bibuga muno abasinga obungi. Sijjukirako omubaka wa parliament abakiikirira ebitundu eby'omu bibuga muno yali avuddeyo n'agamba nti munteekeremu akakubo munteekere ebyayo kubeera kulwana kwawamu. Naye naddala abava mu bitundu eby'ebyalo ogwo baagufuula muze mu bajeti ngenda kubasakira ngenda kubaleetera kino ne kibaleetera ekizibu. So kati boolaba bagamba nti ne Ssemujju mumukwate ne gwe mumukwate ayinza okubanga mu constituency gyali yamuleetera dde ekizibu nga ye ayina byalaga abantu atambula yeewaana nabaleetera ekkubo ne mbaleetera essomero ne mbaleetera eddwaliro. Kati ng'onaga nti Katonda nsaasidde kakati kabamutwale essaawa zino oba baati bamututte abeera anoonya batwala nti ne gundi neewuno mu mutwale. So abaka parliament bamusatani bagenda kubeera basanyufu abalala bagenda kubeera mu kutya kuba bw'oba wali weetabye mu kikolwa ne bakwatiramu munno oba teweetaaga kugamba nti gwoddako oba olinda bulinzi saawa yonna nti baba natwala Katonda n'akusaasya ne bakutoba ne batakutwala. Ampuliriza Lutindo Ssemujju awo njagala kuseeseetukawo katono kubanga abo babaka babakwata tebabakutte then tusembere ku speech ya president ya State of the Nation week eno encha okosa encha nga 13 lwe bagenda okwanjula budget. President ya highlightinze ebintu bye mu State of the Nation byayagalira East African Community byakola ki nali wano ne Romshana na challenginga figures za president. Katerega Musazi n'atugamba nti president si yawandika figures ba technocrats be bamuwa figures nga figures zifunyemu obuzibu ezimu nga tezigatta. Naye president mu kubannyonnyola ekisooka ekya security abantu baali baagala nnyo okuwulira president ku security especially personal security. Ne president yakiyitako okumpolampola n'atunuulira kyabutale bwa East Africa n'emisolo ngaga nti awo we wali catapult etujja mu mbeera yonna. Ssemujju highlight zo ewa president gojeko kino ekyobuli bw'enguzi. Speech nga bwe nkugambye njiwuliriza oba nenjiraba kubanga ekiseera kituuka nga bwe kituusolayo n'ombuuza ebigikwatako. Ne mu parliament bayirawe mu nkola ya parliament bukyanga njinga niyo nali sinagiyingira okwogera kwa Museveni eri eggwanga ng'ayitira mu parliament kwakubaganyizibwangako ebirowoozo mu parliament ezaasooka nga bayinza n'okumala ewiiki nga 2. Budget speech ne State of Nation bye bintu ebyakubaganyizibwangako ebirowoozo mu parliament buli mbaka parliament ne bamuwa omukisa n'ayogera nga era bamala kuggwayo nga mukyali batono ne bwe baba nga abanye temmwemu yatayagala kwogera nze lumu speaker alina omubaka sijja kwogera linnya yamuwa akazindaalo naye n'atunula emabega
nga talina kyakwogera. Okwogera kuno ssemateeka ya Uganda yekuteekawo nti buli omwaka gwa paalamenti bwe gunaggwako okutandika omwaka omupya pulezidenti ajja kujja ayogereko eri eggwanga. Kati mu paalamenti tumazeemu ekisanja kino emyaka 3 tutandise omwaka ogwokuna. Eno speech yabadde emu ku ezo Museveni gy'ajja okwogera ng'etteeka limulagidde nga ne waaba talina kyakwogera alina okujja n'ayogera. Ate ogyogendereze Museveni bw'aba ayogera ebintu ebiseera ebisinga bwakukwata ng'oli kapere oyinza okuvaawo n'olowooza nti kyagambye kirimu amakulu. Kanjira kutandika okuwa ebyokulabirako. Bwe yali ayogera ku byenfuna yalaga nti Uganda ebintu kati oba bya bulimi byeyongedde nnyo nti kati ate bye tukozesaako bitono. Yawe ekyokulabirako kyali kyamata naawe ekya sukaali nti sukaali gwe tunywa kati tufulumya mungi okusinga ku gwe tunywa. Era eyakiwulira n'avaawo ng'alowooza nti actually ng'ensi Uganda yeeyongedde. Kantandikire ku masanyalaze mu Uganda olwaleero Peter teyagoogerako ne gajja kujjayo ekifaananyi. Amabibiro gonna gonna omufulumizibwamu amasanyalaze gali mu megawatts munansonyiwa kyekipimo mwe bapimira amasanyalaze tuyite nga kilo gali megawatts 1,300 naye ge tukozesaako okupiiki nga buli omu akozesa gabeera megawatts wakati w'olusanvu n'olunaana maybe n'olwenda agasigalawo ne gatakozesebwa. Kaakati oli bw'ajja n'agamba nti Uganda erina amasanyalaze agali mu excess twetaaga gatunda bweru, bw'oba ebintu tosobola kubyetegereza era oyinza okuwooza nti tulina excess. Naye kati olina kuddayo wali ewali abakozesa amasanyalaze mu Uganda bali bameka? Samujuka nkwefigeemu eri interesting. President agamba nti tuyina 5.3 billion liters ez'amata buli mwaka. Bwe tuba indeed ze tuyina bw'asuuminga nti ennaku ziri 365 buli nte ng'ekuwa liita 10 and simanyi nti tuyina ente nnyingi mu Uganda ezikuwa liita 10 oba weetaaga mu Uganda ente 1,045,000 mu emitwalo 2 nga buli emu ekuwa liita 10 buli lunaku. Olina okubeera n'ente 1,045,000 n'emitwalo 2. Kati simanyi nte mmeka ze tuyina mu Uganda. Ensemba y'okgoberera zaali milioni oba 10. Yes, nitaka kuddamu kucekinga. Nkoze bukozi wano kubala kutono n'enzirayo nga weetaaga ente 1,045,000 mu emitwalo 2 n'enkumi 5 nga buli emu ekuwa liita 10 buli lunaku. Nga bazikabamu liita 7. Kati speech bwatyo Museveni bwagikola n'avaawo ate ayagala nnyo. Waliwo noza Katuntu yeyampa ekitabo ekyo ekiriko lying by figures kubanga basinga tebaddayo genda kebera nga gwe bwozibazeemu awo. Naye kati nkuki amasanyalaze nti mu Uganda amasanyalaze ge tuyina tufulumya megawatts 1,300 ne tukozesaako 7 ku 8 kinene nnyo ku 9. Naye abakozesa amasanyalaze mu Uganda population bali 20% or even less. Kati nga tonaakulangirira nti mwafulumiza ebintu bingi okusinga bye mukozesa ng'eggwanga. Tumunywamu balirirwe lwalumu lwe munywa ku sukaali ate nga twabanga bubi nnyo bwogerageranya n'abantu abalala babeeranga ku kyalo. N'olwaleero zengera ku kyalo gye banzaa n'ebyalo ebirala n'owo omuntu sukaali n'akusabirira n'ejjana Katonda akuyingiza ejjana kiro ya sukaali yemu. President yagambye tufissa sukaali 220,000 metric tons. Yadde alina kutubuulira bannayuganda abaagala okunywa sukaali ng'era bamunywa bali percentage ki. Kubanga osobola n'okufissa even more nga buli gw'ofulumya Bannayuganda nti balina sente zimugula. Kati ekyo ekyamulemye bwe yabadde ayogera okwadressinga mu speech ye yatunulidde ebintu bifuluma kiringanga nyama ku midaala. Gwoga nti olutema ennyama nga nanti nze kati n'ebifuluma nabyo President bayinza okuba figa bamwongererangako 0. Anti olina okubuuza
bw'obeera ng'oli president figure ozibuuza zibakwedere naawe ezimu okugezesa zino nze nyina nga shadow finance minister nyina abakozi abanyambako bwemba ntete abanyambako okufulumya ebiwandiiko byemba nfulumya nga minister naye bwe bandeetera ku mmeeza nyinaku calculator ng'ebimu nsooka mbibala nga mbabuuza gye bivudde kubanga gwabyetisse gw'oba ofuuse omulimba tuyinza gamba nti gwe president kyebakuwojja buzikoolo ng'osoma ng'oddayo ngo nga nti biwedde abantu abafaananako nga gwe mu Uganda bangi bagenda obbibala babala ente eziri mu Uganda n'amata g'ogambye ge zifulumya kubanga bw'obala omuwendo gw'amata kiba kitegeeza nti actually buli nte mu Uganda ekamwa naye nza ogenda mu biraalo ng'oli alina ente 300 ng'akamako ente 25 naye kati ekifaananyi ekyawanoza nti buli nte eri mu Uganda ne gye baazadde eggulo zonna zonna zikamwa ne zisobola okuvaamu amata ago agafikawo nga tugatunze kati kye yalina okutandikirako okutunuulira abantu mu Uganda bameka abaagala okunywa amata era bameka abaganywa bw'ogenda mu byalo nze mu kyalo nalabanga abalaalo nga balina ente nga oli akama amata nti tugambe 7 naye nyini n'atanywa nako bonna nga bwagakamye n'agaguza abalina abaana ne gatambula ne gagenda era nga n'abaana be waka bavunaana okubba amata ne baganywa kati Museveni bw'aba ayogera yayagala nnyo okusiga ekifaananyi kya Uganda etambula efulumya ebintu bingi kati byetunde mawanga ag'ebweru n'atatunuulira busobozi bwa bannayuganda kwetuusaako byetaaga ebyobulamu sukaali mata masanyalaze mafuta n'atunuulira ekintu tekiddiba Peter lwakuba nti nno abantu bakiridde ne bakikuta kiddiba n'olwokubanga abantu balina sente zikigula kakati olina kutunuulira kibuuziza abantu sente gula bintu ebyo ne bifuuka bingi otandika bitunda amawanga ag'ebweru nga tolina kutunuulira bintu bifulumiziddwa mu muwendo gwalwo so speech nali ngitunuulira ekiseera kyegiddemu ebyenfuna bya Uganda olwaleero Peter era kansubire nti mu budget tebaalimbe bantu biri mu kiseera we bisinga okutambulira obubi ndowooza myaka egisinga obungi kubanga ne budget egenda okusomwa ku Lwokuna twagyogerako wano ng'ebimu ebyali byewuunyisa ku budget eno nti eggwanga omwaka ogujjo omwaka gw'ebyensimbi abatuulize bamanye nti gutandika mwezi gwa 7 nga sente ze batubanje ezituusa okusasula toto ya sente ze batubanje ne ze tugenda okusasula ziri trillion 3 ze tusuubira okusolooza musolo ziri 3 nga sente zigadde za kwewola bwewozi Museveni yayogera ku byanfuna emisolo egyaviirako n'abasuubuzi okwekalakaasa oyogedde ku security abantu abakubwa emigere ne bababba ennaku zino mu kibuga omuvubuka omu twakolanga ne ku parliament bamuyita Abdallah bamukubiraawo namulebe mubukedde nga waga akatambi akatambula misana tukubamukuba ne mukyalaye waali ng'ali president yabadde ku National Heroes Day n'alagira byakagaba n'amugaa nti njagala ku buli muluka ng'oyinako abasirikale 18 ne pikipiki 4 ne radio system arespondinga kati ate yagambye ebyadde bimuluma Bobbi Bwante ekirala kyabadde ki era abantu mu byalo emmwanyi ente yafuuka security issue era kati e Kampala okufuna omusirikale w'ekibundu mulimu kubanga abasinga bali mu byalo bakuuma mmwanyi anti kati isi we yatuukidde ku kino ndowooza nga eggomba balina bye babbyeko ente takyogera lumu nti akyogera ku bunyaggwanga yonna Peter lumu twaye twogera wano ngeri gye babbe amatooke gye babbe embuzi nagambye waffe ku kyalo gye banzaala baatuuka n'okusala embuzi z'abantu nga babalekerawo byenda n'akabaluwa nti asaze musiraamu ebyenda mulye nga bye biri mu kyalo dwe nasembayo okubuuza abali mu bulimi bw'emmwanyi mu byalo ng'abajja okubba emmwanyi tebakyanogako na nnoge bazisala bajjayo obuti bwonna ne babupakira mu makutiya ne batambula ne bagenda ogenokera ku nkyanga wasigaza bikoola omuti baaguwaluddeko obuti bwonna bagenze nabo bajja kunogera ewaabwe ng'obudde bukedde eyo Museveni si byali mu kunoonya so ne yadde empeenya gye yabadde Gomba gy'alina faamu obulumi ndowooza bwe bwatuuse mu balunzi banne nga bababbyeko ente kwe kulagira kati basooke batwale polisi baazijjayo ne bagamba nti bazirumba kyekyazijisa nezaali mu byalo ne bazijjayo so n'olwekyo kyenkugambye nti nze speech nagiwuliriza okuva lwe yatandika mpaka lwe yaggwa
binali njisuubiramu mwalimu security naddala mu kibuga ne mu bibuga mwalimu ebyenfuna emisolo egireetedde abasuubuzi okutuuka okwekalakaasa tugenda gikola tutya kubanga omwaka ogujja kuno tageti yali ya 29 trillion bonna boyagala 31 ng'obadde okubisa nnyondo luli ku luno n'aleeta ki ebyo ebyenfuna 70 yabiyitako lukwakwayo ndowooza n'asuubiza agenda kubyogerako ng'ali mu bajeti ebya security yayogera ku byawamu nti kati Uganda ena security yayogera ku UPDF so ebintu bulijjo ali ku street bw'omubuuza nga yawulira speech n'omubuuza nti ekikyo kye baayogera nga kikwatako kyali ki twali tukubakanyako East African Federation twali tukubakanyako ebirowoozo ne bannanga abamu oli n'agamba nti geraageranya Museveni we yayogereranga mu COVID buli omu n'amulinda nga kyagenda okwogera kigenda kumukwatako State of National Address bwe yalibadde ng'omuntu ava ne ku kyakola awulirize kyogenda okulangira ekigenda okukyusa obulamu bwe naye bwebeeranga luyimba n'oteekako Radio Simba n'owulira oluyimba lusobola n'okuggwako nga tojjukira oluyimba olwabadde ku ki kati Museveni speech ye bwe yali mpuliriza lutindo komawo George William Matovu agamba Honorable Semuju nti ne Honorable Semuju tunuulira President. Honorable Semuju, please look at the President in the larger perspective. The President is looking at a market beyond Uganda. If we grow maize and the maize doesn't move, Honorable Semuju is going to come on that program and say government hasn't planned. Government has planned production, and the President was emphatic on the aspect of production beyond not just the traditional C's and T's, but adding value. Now, Honorable Semuju is suggesting that the President had nothing to say. The President talked about the East African Federation and what this market will mean for the larger production. Not just what Kivazo you're saying, that the products we produce here. The President also talked about steel. Message ye kutukidde kawo neka nkomeo Lutino wana ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojiko anjulira nina Ibrahim Semuju nganda mbaka w'abantu b'ekira Honorable Semuju omwami oli tubadde tuvaako nga akuchallenginga wawone Renegade agamba nti Peter, what would be Museveni's benefit from the community other than markets for us as a country? What does Semuju have against the community? Community eriwa? East African community. East African community nzisiginako buzibu. Naye ndoza baga nti speech y'okuluno omulaka gwali ku East African community. Kati Museveni yakwetedde ekifaananyi kwabaddeko kyabadde kyaba president abakadde abagamba bona esi bafu. Bona bafa. Kenyatta, Nyerere ne Obote. Kye yakuleetedde. Naye bukyangajja bakyala baba ababiri babadde Uganda. Yes, kyabadde. Eri ye yagaa nti Namugongo President Museveni yali ta addressing affe. Yali ayogera na mukyala wa Nyerere. Nze East African community kijinaako buzibu. In fact, ne bwe twalikedde nga tufuuse eggwanga limu Uganda, Tanzania ne Kenya nga tufuuse eggwanga limu. Naye Museveni ebituganya okufuka eggwanga erimu tabibuulira bantu. Nze Peter nga nakayingira parliament eno twagende Tanzania eyo tiimu yali ekulembeddewa yali wafula ebiseera ebyo ne tusisinkana Baguma akugambye livestock census mu Uganda yatuwa ente milioni 14 n'ekitundu. Yes. Baguma, we need 145 million okufuna amata getwafuna oba president amata president gaga nti getukama oba bamwongerera ku bongerezi zero because wano Baguma bwaga nti tuina 14 million 14 wali tubadde twetaga 145. Yes. Kitegeeza nti oli yayongerayo zero. President bw'aba ayogera aba ayagala abantu basanyuke nti eggwanga akoze nnyo kali ate ezo zagambye Baguma ziri ze nkugambye livestock ze zonna ze tulina si zonna nti zikama
nze nali nkyaliddeko abalaalo n'omusanga ayina ente 10 naye ng'akabaka 2 olumu 13 kati kiba kitegeeza n'obuyana Museveni ku mataga yagambye n'obuyana babukama nga nabo buwa liita 10 n'ennume zonna bazikama kubanga mwezi mulimu n'ennume mulimu n'endaawo kati ku figa za Museveni kitegeeza nti ennume zikamibwa n'obuyana na buli nte kusobola okufuna agamata ate ng'ozikubisizaamu emirundi 10 ez'ente nekimala Uganda nali Tanzania ne tusinkana ab'ekibiina ekiri mu opposition ekya Chadema Chadema ne batugamba nti nabo tebaagala nsi zaabwe kwegatta nga bagamba oluvannyuma tusinkana minisita w'ebyamawulire ku palamenti e Dodoma n'atugamba nti these Kenyans who speak English very quickly will come here and take our jobs kyova olaba n'okutuuka olwaleero bannayuganda nze ne muto wange yali asomesa Tanzania mu kiseera kya Magufuli bonna yabafuumuula abagendayo okusomesa oluzungu maine kubanga Tanzania teyalina basomesa luzungu kumala nakyaliyako university ey'abasajja balaba ayinayo KIU branch mu kiseera kya Magufuli yali efunye ebizibu nga university za Uganda ziddeyo Uganda naye ndowooza gundi yayambako Kikwete ne basikana n'osobola ogikiriza ogenda mu maaso naye ne bagiteekako obukwakulizo nze lwensooka okugenda Tanzania 2011 mu pasipoti yange ku kisaawe banteekerako tokkirizibwa kukola wano mulimu nagumu nga kirina mu passport mu buwandiike so Tanzania teddanga okufuna Joaquim Bwembo Nation Media bwe yabatwala bonna tebabagoba ne babazza yes. Oluvannyuma lw'akabanga babagamba mu mudde wammwe mwenna nze 2011 nzo kugenda Tanzania ebyo bye nasangayo Tanzania neetuuka ng'ekolagana n'ensi ezigirinaanye wage bayita amaserengeta gaayo mu south kwali Malawi Zambia oba ne Zimbabwe ekiseera kyatuuka ng'ekolagana nnyo n'ensi ezo okusinga neweekolagana ne Kenya ne Uganda naye ne bw'okiza mu mbeera eyabo buntu nze nga ndi mawulire wano twagenda Kenya nga tulina olukiiko lw'abannamawulire ba African Editors Forum ne twasooka lwa East Africa bwe tutuuka okulonda abakulira ba editors b'amawulire mu East Africa Tanzania ne yeesungusula n'efuluma oluvannyuma tugenda ogibuuza nga baga nti Kenya etujooga kati bayina biifu ng'abavubuka bwe boogera ennaku zino ne Kenya gyotagenda kufunira solution naye ate ne babeera ne reluctance n'okolagana Uganda kyova ne Museveni bw'agira nga addukire Tanzania pipe egenze Tanzania katwagala tuzimbe pooti eyitire ereeta ebintu ebukasanga Tanzania naye yennyini ng'omuntu ali comfortable kolagana Tanzania more than kolagana ne Kenya kuba Kenya tukulembeddeko mu bintu bingi so Tanzania tefutangamu kufuna appetite ya kusindika nnyo kiteeso ky'amawanga kukolera awamu nga Museveni bw'agamba enkolagana ey'amawanga Museveni gy'ayogerako esobola okubeerawo ne bwe mubeera nga temwegasse wamu kola nsi remember Gaddafi bwe yayagala okukola ng'alwana nnyo wabeerewo ensi emu eya Africa United States of Africa abantu abaakirwana ennyo yali Museveni n'Embeki era Gaddafi agenda okufa ng'akyawaganye ne Museveni nga basigazawo ka busajja bukulu kubanga Gaddafi yayagala nnyo ensi za Africa zeekolemu ensi emu nga wala United States of America Museveni bayireyo mu speech owadde omuwuliriza n'obwegendereza yakizeemu ng'agamba nti mu Africa abantu abafaanagana bwe baba basooka beegatte aboogera olulimi olumu ekyamukaluubiridde era n'agamba nti wano mu East Africa tulina Oluswayiri ekyamukaluubiridde nga ne ku mutima gwe manyimu ekiri Museveni alina obukyayi ku bawarabu abaagalako bwagazi ssente olumu aba n'obukyayi ku basiraamu ekyo sikiinaamu kubuusabuusa bw'omugamba okwega kyova olaba empalana ye ne Idi Amin empalana ya Museveni nene bw'atuuka ku bibi ng'ebyagamba Idi Amin yabikola bw'atuuka ku Idi Amin byakola nga ali mu gavumenti aga gavumenti bwe yadde ayogera byatuuse kuzimba Uganda House yagambye gavumenti yagimaliriza n'egizimba naye yali gavumenti ya Amin nitasobola kukyogera kubanga Amin analabika atya nga naye alina kye yakola nga ali pulezidenti wa Uganda so Museveni tasobola kwegatta na nsi z'abasiraamu na z'abawarabu
ayagala nnyo Uganda member wa OIC eyo waliyo sente tasobola kuvaayo bwokebera ku bantu abatuwola sente buli mwaka Islamic Development Bank yemu kubasinga otuwola ate olumu tibatuggyako na interest era wano waliwo abali bamugamba ni Museveni afulume OIC naye olw'okuba afunayo sente nga tayinza kufuluma ne bw'oba oyagala era kyova omulaba ne bwe yabadde ku Heroes Day be yawadde emedaali mwabaddemu Prince oyo okuva Al Maktoum naye nga kyagumuweera mugagga ayagala ajje amuyambeko okuzimba oba refinery ne pipeline kati ye enkolagana eriyo ya bunyuunyusi genda kusabayo sente naye si nkolagana kugamba speech yabadde etegeeza nti fe abafaanagana mu Afirika tusobola okusooka ne twegatta naye tulina ndoza nga kyategeeza nammwe Abawarabu Abasiraamu abali emambuka nammwe mwegatte mwekka bwatuuka okunonayo sente olwo ng'asindika ababaka lumu nawandiikako ati keyanyiiza ennyo Museveni yali agenze kata ne mukyala we ne kuteesa bagenda abooluganda ndowooza nga 6 naye nga bagenze kusaba sente naye ng'ensi gye bagenzeemu tekuliiko musiraamu gwe bagenze naye era mukyala we yasuulako n'akakaaya ndowooza yamwanjulanga nga hajjati mu meeting okusobola okusaba sente mu nkola y'emu eri gye yeetumiramu amannya okusobola okufuna emundu ewa Gaddafi. Museveni eyo mu nsiko yeeyitanga Kasimu yali Kasimu eyo yali dikoyi ku mulembe gwa teyali dikoyi yali eyise erinnya eddala erya John teryaliyo naye yalina okugenda okufuna sente okuva eri Libya ewa Gaddafi nga ekifaananyi kye balina okutwalayo kubanga bagendanga ne Moses Ali nga alina okugamba nange ndi musiraamu nze Haji Kasimu wano basobole okumuwa sente twali Makerere awo nga mu biseera Konya akyalwana mu mambuka ng'abaana bava mu mambuka olw'okuba ewaabwe waliyo olutawo tebabakkiriza okusigalamu mu bisulo abaana baafuuka bonyawo nga bagattako obugasi era ng'oli akusanga bw'aba wasigadde mugaga onyase mujju nga yeewuunya naawe ekikusigazizza mu mikyo naye ng'ekigendera kyali kya kweyita linnya likufaananya nga avudde mu akyoli osobola okukuleka osigale mu hall of residence. So kati Museveni eya Kasimu yali etuuma byanfuna so speech mu bufunze ekiseera kyatuuse buli mwaka ekya Museveni okujja okuwa speech eri parliament kwe kulaba entandikwa yaayo yasoose n'atunnyonnyola NRM ideology ng'oyinza okuza nti ali kyankwanza n'atunnyonnyola NRM historical commission bwe yamaze n'agenda ku bintu in very general terms kyenkugambye nti geraageranya okwogera kwa Museveni mu kiseera kya COVID ogeraageranye n'okwogera kwe ekololo wali nga buli omwamu nange atayagala kuwuliriza Museveni ng'ayogera nga you have a duty to wait and listen kubanga era agenda kulangirira kuba ndowooza ku speech eyo wano ku mpewo ne mu parliament n'alifuusa omu ku abaali badde baginyumirizibwa obunyumirizibwa ndi oyo mukulu yabadde kololo n'agamba bwati ne bwati liyali sirabamu kintu muntu kye yabadde agamba nti ekyo musajja akonye ku kintu ekituluma. Haji Bisaso aŋŋamba nti kibazo ampuliriza ng'oyagala okuweereza message eri yabadde ambuuza Sembusi message yo ngirabye Sembusi ambuulira biki bye yabadde asuubira mu president mu speech ya president naye Haji Bisaso abadde akugamba nti honorable Ssemujju ebyo byonna byonna mbiwulidde ekyokulwanyisa enguzi ogambye president tayagala naye honorable Ssekikubo ye naye yasimbudde ekikye nti awezezza emikono Ssekikubo yajanjudde olunaku lw'eggulo etteeka limugamba kubeera n'emikono 17 ezo ze zireeta ekiteeso kino mu parliament bwe kiteeso bwe kijja ate kyetaaga haafu ya parliament okukiriisa haafu ya parliament be babaka tuli 503 so wetaagako ababaka nga 200 bameka 210 nga batano 260 nga mu batano yes so kati awo ekiteeso we kikyali Nalowooza akubuuza Ssemujju onoogenda e Masaka ku mukolo gwa Mpuuga nalowooza yawandika abagenda nalowooza ndowooza bakuzzeemu
abalala ndowooza ezimu ziri addressed 0-4-5-3-7 Simba kale sebo amanya azabye makolo kavuma onawe mulamusiza ne mwebaza okunnyonnyola naye nze nina ekizibu n'okwogera kwa Mwami Museveni kigambo ekiyitibwa enguzi ndowooza kinaatera kukubwamu luyimba lutongoze na buli wabeera akiyimba naye implementation neerema so kwekyo nze simala nnyo obudde kubanga nkimanyi gavumenti ya Museveni neevaamu obuli bw'enguzi enki eyinza obutakeesa yemu ku nnono ezigibeezaawo nanzize ku nsonga endala ku kiri mu paalamenti onawe nina okwennyamira bwe mubanga ababaka ba paalamenti kuba ffe abalonzi tuli confused paalamenti ekiseera tekituuse mutuwandiikire nga mu mawulire nti tuyisizza ssente bwe zityo omubaka agenda zifuna zino na zino agenda zifuna okusinga okujja ssente ne muziyisa mmwe mwennyini ate ne mudda mu bantu ne mwekumamu omuliro lastly akulembedde ensonga ya biiru ya sensa motion eyo mukulu Ssekikubo nze muyinako obutakkaanya olw'ensonga twamulabako wano kwediira miti n'ayogera birala bigenda okuwunzika ng'ate ayogera birala so trust yange gyali kiteri 10 ku kiki n'olwekyo tubasaba ababaka ba paalamenti tubasindika nga tumanyi nti muyina privileges muyina okufuna neziyisibwa mukomye okuyisa ssente mu bajeti akalulu bwe katuuka babulingi ne batandika okujja tuleeta ezijjamu ono bwesige ng'ate baaziyisa webale nnyo ssebo mukulu ndooza meseji yeetuuse yaga nti ababaka bali mu kubugumiriza Stephen Walusimbi meseji njirabye Simba omukulu wangi ssebo webale kuweereza kale ssebo etera amabaka munnakiro w'ensonga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda abamu ku babaka abakyayimiridde ku nsonga mu paalamenti awo amanya Rastaman bwayise mulakimu omwene UP Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze ensonga y'okwogera kwa president ku nsonga z'enguzi the president oyamanyira amaanyi weganzigweramu ovayo n'agamba nti enguzi ya bika bisatu bw'ate ono waagiri ate tumusonyiwe president Museveni ekyo tetukkiriziganya nakyo omuntu waba alidde enguzi eyo neebanguza saana kusibwa ekirala nga mmaliriza nange nkyayeewoonya ababaka ba paalamenti n'okiira ku makya n'osayininga omuntu afune ate n'okiira ku makya n'ogamba nti ate omuggyemu oweesige kakati Ssekikubo ne banne n'abo abasayininze nze singa nze mbadde omu kubakwata abali b'enguzi Ssekikubo yabadde asooka eruzira kubanga bali mu kubuzaabuza ggwanga kati kino kiraga nti oba oli awo bino ebina ebyayita Ssekikubo naye yalina omukono ogw'okufuna wataafuna n'agamba nti ate kati kandeeta etteeka eribajjamu obwesiga tesikkirizaganya na Ssekikubo byaliko Sharifu Nsubuga nti Honorable akwebaza nnyo olwa submission yo naga nti si ya bulijjo akutyako omutima aga nti oli mumalirivu ku bino bano bye babadde boogerako Achul Gilbert aga nti Peter, I'm not yet satisfied by Honorable Ssemujju's pinning that Museveni is playing games on members of parliament. What would you like the president to do other than arresting your fellow members of parliament that have been accused of a case? If then they are absolved by either court and given bail, the president has moved. Honorable Ssemujju, what do you want to see so that you know there is action? Achul Gilbert. Ayo katampulide bulungi. Nkugambye lisiti y'abantu abaagabana amabaati g'e Karamoja yaliko abantu 40. Kwaliko vice president nga kuliko prime minister, kuliko speaker, kuliko ne ba minister n'abaka ba parliament. Museveni yakwatako Kitutu, n'akwata ne Nandutu, n'akwata ne Lugoloobi. Era ebiseera ebyo Lugoloobi namugobako ne mu komiti nga mugamba ntosobola kuba nga gwe oli suspect ate nga gwe omu akyakulembera gavumenti n'okujja okusoma ebiwandiiko byayo. Akati ekyaddirira Lugoloobi paalamenti nekiziganya nange ntumugoba n'afuluma.
omukisa Museveni gwe yenda ogwasooka gwali gwa kudiringa naabo bonna bonna era kati singa story endala kati olwaleero kyenkugambye yayinayo abaka ba parliament n'abo ministry ya finance be baali bavunaana okulya ssente za cooperative society bilioni 167 n'olwayo teriyo n'omu yali akwatiddwa abonna ate bali across the board mulimu abali mu opposition mulimu abali mu government kati twalitegeredde mu kukwata kati olwaleero Museveni bwajja n'agamba nti agenda ngenda neeweredde n'akuwa ebika 3 ekika ekisooka aga nti abali enguzi mu butanwa by mistake ekyokubiri be bakonaivinga n'agamba abo babi nnyo ajja bafiirako maybe awo yasinzidde okukwata bamemba ba parliament n'agamba waliwo n'abagulirirwa ensi ez'ebweru okutanishinga Uganda. So point gye nkugamba bwana ku Museveni gwe mmanyi ng'ate mumanyira ku bikolwa bye ebikulembedde ne bano bennyini bakutte abaana abasatu bye nawuliddeko nti ayagala agenda okujja okusoma budget nga waliwo ko action gy'alaga nti kale ekitegeeza Ssemujju alika bano nti tebasuubira okuvaayo ng'olwokuna tebunnagwa. Ekyo nakiwulidde Peter ombuuza nga tukomyeyo Katonda n'aba kyatuwadde obulamu naye baŋŋambye nti wanaabeera abamazi abo nga basomye budget bulungi eggwanga terikyamutaddeko pressure nabo nga babata ng'ebyo biyitiraawo. Kakati Museveni abaako kyakola kusinziira ku mbeera ebeera eteekeddwawo mu ggwanga. Kyova olaba nti nga bwe nkugambye nti si omuntu agenda okulwanyisa obuli bw'enguzi naddala parliament toyinza kugamba nti gwajja n'ogula abaka ba parliament bagamba munyambe mukyuse constitution nsigale mu government ng'ate gwe kyera n'ogamba nti abaka ba parliament abo ne baleka bali enguzi. Gwe wadde ekifaananyi Ssekikubo yatubuulira bali ku Musako basimbye layini bagabana ssente nga ye tafunye bwe baamumanaja n'atubuulira nze and I was very happy nali nkyali mawulire saalitegedde. Naddako Museveni n'agula abaka ne bakyusa constitution nga atuuse ku age limit bwe yamaze kakati n'agamba Peter ne woba toli mukugu oyo omulabanga ekigendererwa ki bw'aba agenda mu parliament nga gwe wenyini gw'obawa ssente n'obaga nti kuno yamaliridde anti atandise kinge mu mabaati bwe yali mu mabaati yakwatako abasatu bwe yabamala ekyo ne kiggwa. Kati okujja okwogera ku kyolina okujjamu ebigambo by'adayogera Museveni nga kyebitegeeza nti emabega wemanyi n'omuntu gwe saakwata nga mwamulaba yali enguzi yali mistake namusonyiwa ne mu maaso era kyekigenda okubeera ewa n'atuukanga kubaateeko okusonyiwa nga abo baabaleka ng'afunayo ko bano bemwalabye abasatu nga babakolyako buli drama ali ku nsi kati mpide mbadde waka waabwe bakebera mayumba gawe bakebera ki. So kino kiri kigenderere kukendeeza ku muliro oguli mu bantu mu buli bw'enguzi nga buli bw'enguzi actually in fact yafuuka nga ideology y'NRM Museveni gy'ata preaching nga nenga buli omu agiraba nga agikola. Ampuliriza Lutindo ngenda kufuluma naye omu yekka Kabuye Misairi Kabuye aga nti honorable nkwagala nnyo naye mbadde nkusaba ebintu by'enguzi ababaka bwe bakuyita obeeyimirire togenda ne bwe babeera bakwano bo nga bwe wagamba Mpuuga abo baleke kibalye waakiri tubeereyo n'omu abaddeyo ababaka mwandifunye ensonyi nga bakutta omuli w'enguzi oba gwe bagamba okulya enguzi bamanye nti nammwe temwassociatinga nayo. Nzikiriziganya naye ebyobuntu wakati w'abantu kyebibeeredde ebizibu bano nsina gwe nagenzeeyo kulaba naye nga mbamanyi naye era olaba waabaddeyo ab'emikwano era abaatuuseyo abaka ba parliament n'abalala bagenze olwaleero kati ekyo kyagamba kyekya public kyesinga okwagala naye mu butonde bw'abantu era ab'enganda bajja kgenda n'ab'emikwano ab'okumpi era ojja genda okulaba nga bagenze beeyimirira era abaka ba parliament andi yaga nti mubaleke bw'omweyimirira obeera oassociate nze ne kyakoze. Okay, sentiment nzitegeera. Ampuliriza Lutindo.